Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera guchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kujumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvu batuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba twagala tutandikira ono omukyala n'omwami wuno ayina obuzibu bwe agamba nti omukazi amugamba ali lubuto netabitegeera kati kanju tusooke tumukubireko ku simu twogereko naye tulabe simu subireko eri Hello. Yes, Muyingo. Wanji sebo. Ugamba otya? Sebo je bali Muyingo. Kale sebo. Nawe je bali sebo. Nancy Kombi Josephine yakoze ekyo no katongolo mutongolo. Ensonga ezo. Ajegwa. Nali nyonyode mu omukulu. Oliwa. Oliwaka. Mane mu karantini naye fulumye mu katoto. Karantini gwo jakwogera ebintu ebyo ng'omukazi waali ajja kutuga. Era atera okubidde simu ng'embeera yeeyo. Kati odduseewo. Yewai. Kati awula sibalina kumanya. Kati ka Josephine kabadde kyate kiki. Njagala kumanya kituufu. Kiki kantuko kakubali. Yekalina byani. Kantuko kakubali awo mpola mpola. Naye banga liseewo kati. Wangambye mbu kali pregnanted. Bwe kiri bwe nawuli bwe yantegeeza. Bwe yagamba. Naye gwe tokakasa. Seekakasa kubeera sina kye nalinda byo. Siiso okuva olwo siddangamu muntu kolaki. Kati gwe ogenda okubala empapula ky'ogamba kiki ogenda omanyi nti ogenda kwalaali oba ogenda osabisi. Nandi waliwo okubanga omuntu omaze ebbanga ng'okolaki. Ng'omulaba. Kati nali maze ebbanga nga mulaba naye byavaayo eno gye yali. Kati obadde omaze ebbanga ki nga tomulabako? Ndoza okuva kati ogw'ekkumi. Era olwasembayo. Zabe nasembayo okumulaba nga ye omuntu. Ogw'ekkumi omwaka oguwedde? Yes, sebo. Kati saawe nakugamba alina olubuto. Yantegeeza. Ndoza wali wayiseewo ebbanga lyalinga nga lya mwezi nga gumu. Nagamba ekintu kyatabuse. Olubuto ttumbu. Yes, sebo. Kati oyakakasa oba lulwo. Kinjagala okukakasa. Kati y'obuyambi obadde osindika. Yankoonako ne mugamba n'ekiseera kiba kituusize era nga wekakasa nze mba nja kukola ki? Nze mba nja kukutereeza. Sijja kuba nnyo na tabu. Lindako, kaakati. Kati ye omukyalo wawaka abimanyi bino ebyono Josephine. Nedda. Niwanyeyo musajja. Bati kinaye. Wabitegeera baba. Kabakabi naye tewali kyakola. Kati oyagala tukakasa oba omwana ono waffe gw'olina obwana bumeka ewaka eyi? Teri. Ewaka tewali mwana gw'olina? Mwana wange bayitayo yafa last year. Bami nga kibi. Kati ono wawaka badde tannakuwa mulala. N'ogamba k'ofuneyo kano ak'ebbali kagiregire. Bayitawo oli yali fast naye nga bw'obimanyi embeera yaliwo naye ate obeera olina okukola kibeera olina okusetolinga ng'omuntu. Kitegeera. Naye nga oli bayitayo yali fast. Kati ono Nancy Kombi ali saidi? Kawempe. Abeera wani? Yali akola. Ondoza era still era byakyalimu. Nga akola biki? Owaye sijja kulimba naye nga waka. Olubuto agamba lwa myezi emeka? Ani kati lero uno si bwa kusatu. Myezi ng'etaano.
kati sooka obeereko tulaba tusobola omufuna kale yesewo Josephine. Hello? Hello. Josephine, gyebaleko nnyabo. Jera. Obadde weebaseemu? Kaakati mbadde nkubidde wano ku ddwaliro e Kawempe. Kawempe Mulago Kawempe. Oba olitegedde eddwaliro lyaffe? Nze bampita Mr. Dickson Kaweesi. Hello? Ompulira nnyabo? Kati tubadde twafunye abantu abakuligestalinze wano ku ddwaliro nga mu mbeera zino eza kalantiini ne bino ebiriwo ebya coronavirus. Mu bintu bino ebiriwo ebya coronavirus tuligestalinga abantu abagenda okuzaala balina embuto kubanga balina obuyambi obw'enjawulo bwe balina okufuna. Naddala abali mu bitundu bino ebyaffe ebyo nga Kawempe, Mulago, Wandegeya, bitundu eby'enjawulo. Naye kati simanyi oba babadde bakutegeezezaako ko, simanyi. Ndani antegeeza. Wangi? Ndani antegeeza. Twagala otegeera nti oli omu ku abo abalina oba oli lubuto kale just nga sinabakubulira details zonna ndala. Gwani ng'eyagambye. Anti twakoze okunoonyereza ne tufuna empapula okuva mu LCs ez'enjawulo abaligestaling abantu nefuna ba health workers abaligestaling abakyala ab'embuto bwe tutyo so ba health workers bakoze eki bakuligestalinze wano. Ate nze nga sabalabembo bajje batuligestaling. Anti kakati ffe abiseera ebisinga bwe baba baleeta amanya baleeta linnya na simu then ffe ne tufuna details ezo. Ate baleeta linnya na simu ng'essimu yange bagiggyeewa. Ebiseera ebimu baalimu n'abaligestalinga nga oba abeera nga bbaawo oba muganda wo bintu bwe bityo kale. Kati obula ffe tuba tukuba tukonfirming details ezo then tulabe engeri gye tugenda okuba nga tubayamba mu nnyabo. Anti bano yandibadde bange yandinyambye. Anti kati awo munnaye ffe tetumanyi kyobula naffe munnaye tukubye essimu tukakase bye baatugambiddwa nnyabo. Si ye gwe mukyala is it Nancy Kombi Josephine? Yenze naye nze byogerako sitegeera. Nkugambye nkubidde wano mu ddwaliro. Yes, oyinza oba nga ene namba si gwe gusoose okunkubira tuvaawo osoose n'okuba n'enfudize kuba yankubirako dda. Namba yakubirako konga egamba kyate sagikwata because sagikwata era kyekyo kyennyini abaasooka okukubira era kyekyo kye baali bagamba nga twagala twongera okufuna details kubanga bw'oba onootera okuzaala wabeerawo obuyambi bwe mufuna kuba abakyala bangi nnyo bali mu eno division y'e Kawempe ebiseera ebisinga bazaala bambi nga tebafunye buyambi obwo kuba division erina obuyambi bwegaba naye nga ffe abasawo wano tulina okukonfaminga obuyambi obwo. Oyinza okuba ndooza toyagala buyambi oba toyagala kuyambako tekirina buzibu tusobola okukireka maybe ne tukubirako omulala nnyabo. Siri lubuto. Wanje? Siri lubuto. Toli lubuto? Kale munnange tusonyiwe nnyo okutukubuuza kuba tubadde twagala tukakasa ekyo tusobole okuba nga tukuyamba bambi. Kubanga binconfusinze kubanga omuntu nga teyagamba nga konti azimye nali bwati ne bwati ati gwe simanyi gyoyinza kujja kintu n'ogamba mbu oli lubuto biki ebyo. Anti kakati anti nkugambye nti abatera obitu abatera okuba either bbaawo oba LC oba ba health workers gyonywera eddagala
oba sister wo ebintu ebityo oba maama okugamba omuntu yenna akuli okumpi kati ffe bitusanga wano ku desk kati ffe tutwala obuvunaanyizibwa ne tukubira abantu abo essimu nga tetwagala ba missing out ku buyambi bwe tugenda okugaba mu division ye Kawempe Nnyabo bulijjo tubikola naye ndooza golayiko badde tokimanyi mbadde simanyi bumanya kakati Nnyabo nkuteeka ku listi oli lubuto oba just badde twejjako bwejja nebanga adi nemba sibasobola kugamba kituufu because sawa kugamba nti nkugambe nga simanyi negyoba obijje of course ezo kimanyi era basobola okuŋŋama nti nakuwandiisa bati neweeba kati awo anti kakati ezo details sobola ozigamba ngoze kubanga era still tuba tugenda bayita tuba tujja bayita tubagambe nti bannaye ono Nnyabo tusoma erinnya lyo nojja ne tukubulya nti awo no yakuwandiisa bwoti ne bwoti then ne tukulaga wojja ebintu kubanga tugaba ebintu bingi nnyo byogenda okukozesa mu kuzaala n'akasente wabeerawo n'akasente akabaweerwa kati gwe tolina details zoyo yakugamba eyajja nampandiisa gwe toziinaawo anti details ezimu ze tuyinako wano twagala ozikakasa n'okwongerako ku fayiro yo anti kati nze nsooka ombulire eyakugamba anti nange binsanze wano ng'ani abikugamba oba bikusanze awo oba enamba ki ekubidde n'ekugamba gwe togendangako mu ddwaliro lyonna tonabagendako mu ddwaliro lyonna kunywa ku ddagala tandika ddagala ate ntandika eddagala nga siri lubuto okay kakati sooka oyogereko n'omwami ono akubuulira ekiriwo ky'olina okukola sebo hello sebo hello gwe wali otuwadde details z'omukyalo oyo n'otugamba ali lubuto ate tumukubira agamba tali lubuto kati sooka oyogereko naye ssebo ekituufu kyekyo oba nedda onaani ono Fred onaye Fred tonsumbuwa nagamba mirundi 10 ate nangamba mirundi 10 nze mbaye yakwongera kumanya kituufu nga nze omuntu tonsumbuwa oba toyagala kukkiriza byeke nzijjeko n'essimu tonkooya Nnyabo omwami oyo mumanyi oyo mumanyi naye namugamba ddayo Nnyabo wuliriza ffe twagala kuyamba omwami oyo yakulijesalinga wano n'agamba nti oli lubuto era n'atugamba ye bbaawo kati ffe tubadde twagala okukonfaminga issue eyo tulabe engeri gye tugenda okuyambamu kati sibitegeera ate mwe muyomba buyombi nanti ne bwaba yegiye kubanga kati siri naye wanje siri naye toli naye otya si ye bbaawo gwe toli lubuto ffe kye twagala otegeera anze temubuuza bingi kubanga naye kituufu akimanyi anti kituufu kyeki oyo ye bbaawo muganda wo yaani Nnyabo wanje gwoyo omuyita otya omwami kuba ffe yatugamba bbaawo bawange mbeera naye kati gwe olubuto lw'oyina lulwe oba toyina lubuto lwe oyo bannaye tankooya kuba ekituufu akimanyi anti mugambe ekituufu ffe fayiro yo tugijjewo kubanga twagala kuyamba ku bantu balala mugambe ekituufu nga tuwulira naffe nti akuleke toli lubuto oba oluyina kuwa obuyambi oba kiki kintu bwe kityo kitagala owulira sebo hello omukyalo ono omwesibako bwesibi omumalira budde sebo lwaki otawanya omukazi w'abandi sebo Fred wanje kuba nkugamba eki omuntu abadde directi nga agamba nti ki mukama wange tomunyonyodde kikyoyagala okugamba kyotamanyi gwe kyotamanyi no tagali nowaliwo fayiro gy'alina kati yesu agiina kati abagala kufiiringa biki bibeera bibulamu so sigamba nti ate tuwulira omuntu abagala kufiiringa bintu bibulamu agambye alina fayiro gy'alina kati ate okuddawo n'ogamba nti ate gwe oli munyonyola omunyonyodde by'omunyonyole bimubuli nga bwakubuuziza ekyo kiggwe kugamba nagamba dde ekituufu nzibibu tuyagalaga emirundi emeka nati era ati ye mukukubuuza tagambye nti nno oba kyoba kyabula akubuuziza abadde directi ng'akubuuza abulagwe it's okay Nnyabo wanje kakati fayiro ndooza katugirije salinze nkuwulidde omugambye oli lubuto lwe
so fo obuyambi tugenda buyingizaawo ekigenda okubaawo tugenda kukubira essimu ng'owezezza emyezi 7 ojje ku ddwaliro lyaffe tukukwasa obuyambi bwaffe. Kino ekitongole kya United States of America bagaba obuyambi twagala tukuwa obuyambi nnyabo. Omwami we yakuwandiisa oyo omwami si bbaawo kyogamba omuntu atuuka okuwa olubuto nga si bbaawo nnyabo kyogamba yakwata bukwasi. Sebo wakwata omwana w'abendi sebo wakwata omuwala w'abendi wamukwata era yandibadde agamba nnyabo bakukwata bukwasi. wangi ateekayo buyambi olubuto gye luli naye wakuba weetaaga okunoonyereza kyetaaga ogenda omutuukeko omulabo omutwale bamukebere oba mweruli. Alabika mugezigezi nnyo kitegedde. Kale beera bulungi. Wangi mukwano. Wangi mukwano. Nkuwulira. Owaayi ate ono tayogera ku biti. Wangi muganda wange. Olubale tuweereza. Kale baami. Ono kabugo kiwoko lwa bijogo. Kabuga bugo ogamba otya? Tewali sebo. Omwami omuwulidde. Kakati oyo omukyala muyaye nnyo oyo omwami asooka agende ku musaayi beekebeze. Akebeze. Oyo omukyala mugezi nnyo. Mugezi byayogera bibuzaabuza. Agaye mukyala mugezi nnyo alina okugenda ku musaayi asooka amukebeze. Katongole omutongole. Wangi muganda wange. Webale okuweereza eggwanga l'Obuganda. Kale baami. Ronald eddoboozi ly'ekaggawa. Ronald. N'omukyala oyo mugezi nnyo alina okuba omwegendeza mu kimu. Nandi kye bagende aywa eddagala naye nga kwali Ronald ekaggawa nkwagala nnyo muganda wa. Kale bale nnyo okuba Ronald ekaggawa lwaki nedda. Ku biti yogerako nange ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki olabike ng'otula ky'olowooza. Wanje oyogera ne Semakula musajja DPM. Eyamba Semakula omukazi oyo mugezi nnyo kuba yapalapalanya nnyo. Apalapalanya ate alabika talina lubuto kuba agamba yogera oli mubuli ekyamanyi ogamba alabika apalapalanya nnyo. Musajja Semakula musajja DPM. Kati omwami akola atya? Omwami akola atya bambi? Wozi bw'aba apalapalanya omwami alina kukola atya? Okay, yogerako nange like ng'ombuulira omwami kyaba alina okukola. Wangi ono abeera Sebagala nga siziddewo ne busiika. Sebo naye oyo omuwala mubbi nnyo. Omuwala muyaayi. Omusajja kimanyi nti omuwala muyaayi. Okay, kale.